ngamba wekweke bakunonya kola ki kuti mangambe ku family yo kuba ku ayagala ko muntu. Wabaddewo okwanyisiganya ebisongovu wakati wa b'emikwana babiri okuli Robert Matovu ne Kajjubi Ronald ng'etaba eva mu kubbo okwagala mukazi wa munne era nga bino byonna bibadde ku poliisi ewandegeya. When do you become a problem in my life? Ogendo ntisa tisa ulikane ojja kuntambulira ojja kundoga ojja kukola tinduka huo wamugamba Dana yajja yona nabitegera so ulire Dana yajja ngula mazo mukuba kitegeera naddukire wange mukumwa magezi nangamba mugambe ngenda gende wala stamp eki ampe ku magezi yena amugamba oligo agenda okuwa magezi taina magezi yaziba amaaso yawasala omukazi uyo jangu Dana jangu Kajjubi okutwala Matovu ku poliisi kigambibwa nti ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero Matovu yalumbye Kajjubi n'amajambiya ng'ayagala kumutuusako obulabe oluvannyuma lw'okukizuula nti abadde amwagalira omukyala. Omwami anjagaza ki kyokka kyenjagala okumanya omwezi gwonna yanyambye otodduka ku ripotinga leero tosula abapangisa bange bonna nti naze wone jambi abapangisa bange uyo wali awo abapangisa bange oyo brother ng'omuweerera era sijja wakana era kyoyogedde kyajjogedde nene tabapangisa abaana be azira ansasira ne kumache wange ndakusasira ki nangamba gwe wawonye ebiso musajja badde akuyigga. Wabula bino byonna Matovu abyeganye ebyokulumba Kajjubi n'amajambiya era n'ategeeza nti empalana eno eva kumwagalira mukazi era nga naye alabiddeawo nga poliisi emulumba mu maka ge. Nze mubuulira buli student oli muveeko talina future yo kitegeera ebyo byogamba mukazi muno bimugamba oli omukwana si mukazi wo oli omukwana asomero oli omukwana wasomera wamuweerera asomera uwo simanyi nti obera omugamba biki ebyo bino byonna okubyogera nga mukazi wa Matovu ategerekeseeko erya Diana nga naye waali wabula nga badde kweka kamera za Bukedde TV. Kiki kyofa onjagaza ki ababiri bano bagenze mu maaso n'okuyomba nga poliisi weeri naye nga nayo egezaako okubakakkanya. Olegera ne nkugamba nti ebyo ebintu ebimu nasirikidde nga ndaba tebijja kukola makulu nga bijja bakyankalanya mukazi we yennyini yasituka nagenda n'agamba ki ebyo nabikugamba bokenyini kati bweyamala obikugamba bweyamala obikugamba kuba wajja nabyo n'obimbuuza naye gamba nange yabiŋŋambye naye kati ebyo tebikola makulu wabula kyenjagala mukole eki mukwatagane nti obera omugamba biki ebyo Wano poliisi esazeewo okuggyawo Matovu n'emutwala n'emuggalira. So if the conflict is of a woman, definitely we shall know the truth. And if indeed this one man threatened the other one, will be produced in court. Ibrahim Bwega yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. When do you become a problem in my life?